Ensisinkano ya bannamawulire n'akakiiko akayiga Opportunities Commission ebadde ku Hotel Africana mu Kampala nga yeetabiddwamu abasunsuzi b'amawulire okuva mikutu egy'enjawulo, bannamawulire abagundiivu kw'ossa abakubiriza pulogulaamu ez'enjawulo nga bakubaganya ebirowoozo ku alipoota y'akakiiko kano ekwata ku ngeri bannansi gye batuusibwako obuweereza n'obwenkanya mu ngabanya yaabwo. Alipoota y'akakiiko kano ey'omwaka oguwedde yalaga nga ekitundu ekya Buganda n'Ankole bye bisinga okubeeramu enguudo ennungi, wabula nga ebitundu ebya Busoga, Bukedi, Lango, Acholi, West Nile, Kalamoja ne Kigezi tebifiiriddwako by'enguudo mu byobulamu. Alipoota eraze nga ebitundu by'e Bukedi birekeddwa nnyo emabega nga mu kitundu kino temuli wadde eddwaliro eddene eriyambako bannansi okufuna obujjanjabi, kyokka nga wano mu Buganda ebitundu nga Gomba, Butambala, Kalangala n'ebirala ebyobulamu bikyali mu mbeera mbi. Ku ngabanya y'emirimu boogedde ku butali bwenkanya mu kuwa bannansi emirimu gya gavumenti ekireetedde abantu b'eggwanga erimu okufuna emirimu emingi okusinga abalala, ng'ekitundu kya Ankole kye kisinze okuweebwa emirimu ne kiddirirwa Buganda, wabula ng'ebitundu nga Kalamoja bikyalekeddwa nnyo emabega. So if we continue like this, you realize that professionals will only be coming from Buganda and Ankole or Western Uganda. Because those, if you look at the PLE performance, UCE and USE, those are the regions that are performing better. Once someone is put in a particular position, it has a cascading effect. That person will perhaps pick a friend or a brother or a cousin or an one. And that person you bring in will also bring in another person. And then that person also bring in. So it keeps on growing. Banera baagala wabeewo ekikolebwa mu kubunyisa obuweereza obw'enjawulo mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. We have done so much and now people are aware about their rights. They are aware that there is something called discrimination and how it is perpetuated and how we can get rid of it at all levels. Bannamawulire abeetabye mu nsisinkano eno bawadde endowooza zaabwe ku alipoota ezisomeddwa n'ekiyinza okukolebwa okugaziya obuweereza ekyenkanya eri eggwanga. Batunuulireko ne ku affirmative action nti ebifo ebimu byateekebwawo oba oliawo okuyamba n'okusitula emigi emito okubeera nga gijja mu bukulembeze. Kati otunuulira ekifo ng'ekya Woman MP nti tulabye bangi abakulembeze bantu myaka 20, myaka 25 ng'oli akyali Woman MP owa district. Kitegeeza abaana abato abandyagadde abawala abato okuvaayo okusituka mu bukulembeze tebasobodde kufuna mukisa gujja kuweereza kubanga batwala bali mu bifo bino abiwangaliddemu b'amaanyi si bangu bakuvuganya. If it's on distribution of education opportunities, we need to ask the question, what is not being done right? Where does the role of the private sector stop? Where does the role of government come in? Because if the private sector is going to go in looking for where they can make the best return on their money. Konga akakiiko ka gavumenti ne buvunaanyizibwa bwako okuteeka gavumenti ku nninga okulaba nga egguse ebyo byeyina okukola naddala ng'etunuulira obwenkanya. Akakiiko kano kateekebwawo ssemateeka y'eggwanga okulondoola engeri bannansi gye batuusibwako obuweereza awatali kusosola mawanga gaabwe, ekikula, obulemu n'embeera zaabwe eza bulijjo. Zubairi Luwalira, BBS Telefayina, ageesigika.